Bannasinga bawangula empaka z'omwaka oguwedde bakusookera ku bugenyi nga bakyalidde Kyaddondo ku Sande eno mu luzannya olusooka olwa quarter finals z'emipiira gy'amasaza egy'omwaka guno. Bo bannabuddu be bagenda okusooka okukyaza Butambala e Masaka, ate Ssese ekyaze Busiro ku kizinga Ssese. Kyaggwe naye yakukyaza Bulemeezi e Mukono ku Sande eno. Abategesi batubuulidde nti bakyusiza mu nteekateeka y'enzannya ya quarter final gye basooka okufulumya olw'obutakontana n'amateeka bo bennyini ge bassaawo. Bwe tunaamala quarter finals, semi finals zaffe zigenda kuyimirira bwe ziti. Ssese anaabayiseewo ku Ssese ne Busiro agenda kukwata anaayitawo ku Buddu ne Butambala. Anaabayiseewo ku Kyaddondo ne Ssingo ajja kukwata anaayitawo ku Kyaggwe ne Bulemeezi. Twagenze okukizuula nga mu semi finals okusinziira bwe tukitegese nga waliwo abasobola okukwatagana ku semi final ne tukiraba nga nte kijja kumenyawo kiri kye twali tukkiriziganyizza ne ttiimu z'amasaza before nti buli omu teri ttiimu evadde mu kibinja kwesanga paka ku final kye tuzeemu ne tuteekateeka ku luno. Bano balabudde ttiimu ezikyaza okukuuma obudde emipiira gyazo gisobole okutandika ku ssaawa 10 okuggyako omupiira gwa Ssese ogulina okutandika ku ssaawa 9 olw'ebyentambula. Ettiimu ekyadde bwetuuka nga bukyali kitegeeza n'omupiira gwaffe gujja kutandika ng'obudde bukyali. Empiira gyaffe gyonna egigenda okusooka ku wiikendi eno gya kutandika ku ssaawa 10 ate eginaddako mu second leg gijja kutandika ssaawa 9 kuba tulowooza nti ttiimu ezinaaba nga result zaayo nga bagudde draw wajja kubaawo okugenda mu extra time ate wajja kubaawo n'okugenda mu penalty. Balabudde abawagizi obuteetantala kwenyigira mu kulamula mipiira nti kubanga kyandibazaalira akabasa. Kyonna ekinaaba kisobe tukiroopa amateeka ne gakwata essaza ne gakwata omuzannyi oba ne gakwata referee awo amateeka tugaleke galamule naye mu abawagizi muleme kulamula mupiira. Ebyo nga biri bityo bo ab'e-Buddu bakukyaza Butambala nga tebalina mutendesi waabwe Alan Kabonge gwe bayimirizza olw'okusiiwuka empisa. Bano era baliko abawagizi baabwe be baweza obutadda ku mipiira gyabwe. Yayirimiziddwamu okusiiwuka empisa bwe yeekunga n'abazannyi ne balumba ofiisi ya chairman w'emipiira gy'amasaza ga Buddu ku Lwali Matovu ne bakola effujjo ku ssaawa 2 ez'ekiro ne banyagawo ebintu fayiro ebyokulya era musajja mukulu n'aba nga yakoma katono okuba nti afe yitinze okulaba gurupu nga nkambwe ennyo. Abamu ne ku butambi abayinza okuwakana babakwata ku butambi nga mumanyi enkola eriwo bwe batyo ne batumirwa olukiiko olutwala essaza Buddu bajje beeyogereko n'okwetonda ne baziimuula ekiteeso ekyo. Amawulire ago gakyali mu nkuubo kubanga ensonga zikyalina okuteesebwako. Sigenda kwogerako kati naye essaawa zino buli omu ayogera kyayagala naye nze nga nze sijja kugwogerako ssaawa eno. Ono bwe tumubuuzizza oba tekibakose olw'okweggyako omutendesi nga batuuse ku luzannya olw'amaanyi bw'ati bw'atuzzeemu. Kiyinza okusuubirirwamu nti okulongoosa omuntu ng'alina olubuto kisuubirirwamu okutaasa omuntu atoyinza okufiirwa omukulu naye era ekyo kiteekwa okubawo singa alemererwa okuzaala balongoosa mulongoose ne balinda biddako. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi.